Praise God. Our God is good. I'm sorry, our Miss English, my Uganda is very bad. But I want to thank God so much for the life of Kato. We enjoyed so much with him in the 10th Parliament, especially when we come to sports. We would really enjoy so much. Like the colleagues have said, our Supreme is here. The last time I remember we were dancing in the Burundi after winning the volleyball. We really danced. We said Kato Banange, the Kerao. We enjoyed. He made us happy. But God has his own ways. I want to thank him for the good life he has given Kato, the friends he has given him. The Bible says that we may stay for many years, but if we don't leave any remark, it is useless. Kato has not stayed for long, but has left a great man. Wetuka mwanjenwa netandika okudozingirayo. Nengamba benaze nabo bino ebintu sijja kubisobola kanzireyo naye nzirayo Makerere. Ne tutandika ng'ogenda ku theatre okulaba ng'emizannyo gyabwe. Waliwo omuzannyo gwe baazanyanga Semwogerere ng'akwata ekikapu ng'agenda ku site ng'abbayo omusenyu. Kati bano abamulabanga abeera ekitiibwa balooza ava kufumba muceere lwakubanga ogwo omuzannyo gwabwe nobaweerandanisha okuba waati. But there is a play nga Semwogerere akutte ekikapu agenda ku site abbangayo buli wabbangayo omusenyu ng'aleeta ng'abantu abamulaba balooza ava kufumba muceere. Mulimu abeerangamu Banyooreddwa Mudagire Basegawa waliwo n'omukyalo omunene ow'amatama naye sikola ki simulabawo wali mama kinene oyo naye yatusanyusanga nnyo naye tufiiriddwa nnyo Kato Mukama akuwe ekyomolo eky'emirembe. Bakungubazi bannange mwenna nyaba Right Honorable Prime Minister n'abalala mwenna nze Nakimuli Helen omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Kalangala mu bizinga by'Essese. Olw'okuba nga nze Nakimuli ndi muzira Ffumbe ono yeebase wano abeera mukulu wange era gwe nali nzirako naye yagalamira ye Lubwama. Tuweebaza okuyimirirawo olw'Omufumbe munnaffe era tusaba Omukama omwoyo gw'omugenzi agulamuze kisa olwa Katonda n'ensi yange awangalayo Ssaabasajjaka. Bakadde bange Omukama mulungi ekiseera kyonna. Mama Right Honorable Prime Minister erinnya nze Namugagoret nze Shadow Minister owa Science Innovation ne Technology mu Alternative Government egweru egyamanyiga government ya Kyagulanyi. Nze mbagamba kimu kyokka nti nkiikirira abantu b'Amawogola County Simbabule District ndoza bannamawogola mba mbakiikiridde bulungi. Nze abali wano mbagamba nti osobola okufuuka ekintu kyonna gy'ovudde si kikulu kati atuyigiriza nti osobola okuva wansi n'otuula n'abalangira naye engeri gy'okozesaamu ekyo weetaaga amagezi ate n'okulaba nti ow'ekitiibwa abo b'otambula nabo. Mwenna abali wano nsaba Omukama abankuumire nga buddayo naye bannakatemba ababagambe nti muve mu byobufuzi si kituufu. Politics is everywhere. Ebyobufuzi biba buli wamu so mujje twale eggwanga lyaffe maaso. Mukama abankuumire Ssaabasajja Kabaka wange. Omukama mulungi amanyi abampita Honorable Centenary Robert yali akiikirira Kasese Municipality mu Parliament era twakiika ne muganda wange Kato Lubwama zijjukira bwe nawangula mwami Nsereko yapangisa ennyonyi ne bajja Kasese ne muganda wange Kato Lubwama yali ttiimu. Kato yali atulaga obwagazi. He used to love me. Era Kato Lubwama buli we namukubiranga essimu kubanga nja kubyogera nga bwe yabyogeranga agamba abalonzi tebasiima ku bintu by'obakoledde n'obabeerawo ne bakusuula abantu b'e Kasese mbakyayi era bwatu bwe yabyogeranga. Era nandibadde mulindimu olukwe singa sizze wano okuwa testimony ku mazima ga Kato Lubwama.
era nze nebaza Katonda kubanga Katonda yawa Kato Lubwama ono nze njagamba bonus twagenda ku Medipal wali 2021 awo tunatera okugenda mu kalulu Kato yali agenze naye Katonda yaddawo n'akola ki n'amuwa second chance era mu bantu b'endabye ku nsi kuno omuntu yekka Katonda gwawadde opportunity y'okusiibula mikwano gye ye Kato Lubwama. Mama from 2021 has been struggling with his life until he went back to see the Lord. May his soul rest in peace. Mukama mulungi ekiseera kyonna Mukama muwe engalo yakuba Kato. Maama Prime Minister waffe w'eggwanga bakungubazi bannange mwenna kitalonye kya Kato Lubwama amannya nze namujjusise Dionisia omubaka omukyalo w'Erwengo abadde mukwano gwa Kato Lubwama mu palamenti ey'ekumi ne kakati ffe twaddayo mu y'ekumi n'emu. Nze mpozi yasosola kwerabira nti Kato Lubwama eyatuuma Honorable Nsereko ono era Supreme Leader era mu palamenti ey'ekumi twamuyitanga Supreme Leader owaffe ey'ekumi ono twabagambye twali tubeera ewaka wali tubagamba nze nawonawo Pamela ono yatucakaza nnyo balina katiimu kaffe twacakala ensi yonna. Honorable Nsereko tusaba Mukama Katonda twokoledde Kato naffe kyotukoledde Mukama naawe akikumalire. Nze nalwawo okusonyiwa oyawangula Kato Lubwama e Lubaga South era mubuuzizza mu mwaka guno mu mwezi guno oguwedde okumubuuzaako nti oli otya mubaka munnange mbadde namunyigira mu mutima naye Kato Lubwama bwe namusiika n'agamba weva ku mbwa ffe tugende mu maaso. So Kato Lubwama ngenda kusubwa nnyo nze ne famire yange. Kato Lubwama w'omunamirembe. Amanya gange nyongere Enoch akiikirira Nakaseke North. My name is Katenya Isaac, Member of Parliament for Bulambuli. I'm really happy to be here to pay the last respect to Honorable Kato as a fellow legislator, as a fan for theatre, music and dance and drama. And I want to encourage all the musicians who are here that you emulate this one. He has died, I have heard that he's a man who forgives, he's a man who has been assisting people. And I want to urge the theatre guys that spread the theatre in all parts of the country, because this is the only way we can create jobs for our youth. You are not job seekers, but you are job creators. As Mr. Senko said, that he will not go in politics, but will remain in theatre. I wish him a good rest. Nze Charles David Karwanga, Mama Prime Minister, atabadde President, era akyali. Bamugye Mama Prime Minister tusense okulaba bwe bujja tuwerekerako. Muganda waffe, mukwano gwaffe, ssebo Mwami Nsereko, weebale nnyo message gy'owadde. Katonda yeeyogerera. Osanga abantu abamu bategedde Kato abadde wa Katonda. Ffe nga ffe abadde bamuliraana n'ebigambo byadde atugamba, tugenda kumumiisinga nnyo olw'amazima ge. Tugenda kumumiisinga nnyo olwa advices ze abadde atuwa. G'amazima kusaaliddwa Kato. Mukama akulamuza kisa bonna gy'olaze. Basaba ne banyabo Right Honorable nze Milton Muuma MP wa Kigulu y'Amaserengeta Iganga olw'abaiganga bonna abadde abawagizi be mu katemba ne music oluyimba lwa kiraba ebiiso lwatunda nnyo ebusoga twamuwagira nnyo ne puroguramu ya kalisoliiso bayitwagazisa. Mukama muwe ekimuli eky'emirembe. Nyabo Right Honorable Prime Minister, baseba ne banyabo mwenna, amannya nze Dr. Kefa Kiwanuka, MP wa Kiboga East. Kato Lubwama badde mukwano gwange, twali naye mu palamenti ey'ekumi era yankyalirako emirundi ekiboga.
kyemujjukirako nga bannabyabufuzi waliwo bye tukola olumu nga bya kiralu pozi Haji Abe yakyogeddeko naye yambuuzanga nti Keefa kiki ekyakuleeta mu bino ebyekiralu buli lutwasisinkananga era kyensigadde nkyakimujjukirako mwebale nnyo bassebo ne bannyabo Mukama muwe ekimuli eky'emirembe.